Balamisiza kumwena mu Kristo Yesu Mukama waffe. Omwana wange bwannyanjudde nze Betty Muyanja. Omwami wange ali Georgia nga bwe nabategeeza mwami Muyanja. Twebaza Mukama olw'olunaku luno. Mukama atukumye atuyisizza mu nnaku 7 paka ku lunaku luno olw'okuwummula nga tuli balamu. Nsaasira mwenna abafiiriddwa, abalwadde, abalumizibwa mu ngeri ez'enjawulo, abawuubibwa mu ngeri ze tutamanyi. Naye tugume, Yesu yatulabula nti mu nsi mulimu okulumwa, naye tugume awangudde, naffe tujja kuwangula okuyita mu Kristo Yesu. Twebaza abayimbi church choir. Omwami oyo naye mwami wange. Mwami nkuyege. Kwebaza okola omulimu gwa ttendo okutendeka church choir. Oluyimba lubadde lulungi, omuyaga guwuluguma nga gutendereza. Mukama tumwebaza nti n'ebitonde nabyo bitendereza, naffe abalamu tulina okutendereza Mukama. Ekyokuyiga kyaffe ekyolwaliro kiriko omuto ogugamba nti yiga okwezzangamu amaanyi. Yiga okwezzangamu amaanyi. Era olunyiriri lwaffe luvudde mu Bafiripi essula 4 olunyiriri lwa 13. Omukadde kaziwalu tusomedde, naye waliwo enkyusa gyenjagala egamba nti nnyinzizza byonna okuyita mu Kristo Yesu ampa amaanyi. Enkyusa eyo njagala nnyo. Olwo olunyiriri lwange ndowooza kizibu nnyo wiiki okugwako nga sibwogedde. Kizibu nnyo. Katwewombeke tusabe. Kama Katonda waffe tukwebaza olunaku luno, tukwebaza olw'obulungi n'ekisa kyo, nga tugenda okuyiga ekigambo kyo yogera naffe. Tukwebaza olwa Yesu Kristo kuba atuwa amaanyi, era Mukama yongera okutuwa amaanyi mu byonna kuyinza kwa Yesu Kristo Mukama waffe. Nga ekyokuyiga kyaffe bwe kifiri nti tulina okuyiga okwezzaamu amaanyi. Tutambula mu lugendo luno olw'obulokozi, tusanga ebintu bingi nnyo bitusoomooza. Naddala mu nsi eno gye tulimu ate ebisoomooza bingi nnyo, kuba tubeera wano ng'ab'eŋŋanda baffe abasinga tetubalina. Omuntu ojja ne bwesanga ng'oli bw'omu ku nsi eno, ey'Amerika gye njogerako, ng'oli omu bw'oti toyina muntu yenna gw'omanyi. Naye ffe twebaza Katonda nti tulina ekkanisa. Tujja wano ne tusinkana baganda baffe mu Kristo Yesu, ne batugumya, ne batuyamba mu kuddamu amaanyi. Naye nga tuli mu lugendo lwaffe luno olw'obukristaayo, nga bwe mbagambye tulina okuyiga okwezzaamu amaanyi. Naddala mu nsi eno kubanga buli omu awuubibwa. Buli omu alina ekimunyiga, buli omu alina kyalwanagana nakyo. Kati ebiseera bisinga ggwe bw'oteeyooleyoole ogenda kusanga obuzibu bungi. Kati olwaliro nzize njogere ku ngeri ezimu omuntu oyinza okwezzaamu amaanyi mu lugendo lwo olw'obukristaayo, kubanga tulina okugenda mu maaso, so nga mbere tetujja kusigala awo wadde bitunyiga. Tulina okugenda mu maaso tusobole okuwangula okuyita mu Kristo Yesu. Ezimu ku nsonga ze njogerako nyingi eziyinza engeri gy'oyinza okwezzaamu amaanyi, naye esookera ddala yimbiranga Mukama. Mukuumirenga ennyimba ezitendereza Katonda mu mmeeme zammwe. Buli we mubeeranga muyimbenga, mutenderezenga Katonda. Ekyo kiyambako. Bwe nabadde nnoonyereza bingi nnyo emigaso egiri mu kuyimba, naye katusomeko mu Befeso essula 5. Befeso essula 5:19 olwabiri. Waliwo atuuse? Kansome. Nga mwogeragananga mu Zabbuli n'ennyimba n'ebiyiiye eby'omwoyo, nga muyimbiranga mu mitima gyammwe Mukama waffe, nga mwebazanga ennaku zonna olw'ebyo byonna Katonda Kitaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo.
Abefeso bwatugambye twogerezeganye nga mu Zabbuli nga tuyimbiranga Mukama. Okuyimba bwe nanoonyereza natudde nti kusitula okubeerawo kwa Mukama. Buli lw'oyimbira Mukama olaba n'eryo eri mu bajjajja muwanga bayimba lubaale najja. Kakati naffe bwe tuyimbira Mukama tusitula okubeerawo kwe era kukkusa omwoyo. Emyoyo gyaffe gikkuta buli lwe tuyimbiranga Mukama. Tuyimbirenga Mukama mu mmeeme zaffe. Kikulu nnyo nze kinkolera okukkiriza kweyongera okuzimbibwa. Buli lwe tuyimbira Mukama okukkiriza kwaffe kugenda kweyongera okuzimbibwa, n'ogenda ng'obutendereza obulungi bwe, n'olaba enkola za Mukama, okukkiriza kweyongera okukula. Kuziyiza depression. Okuyimba banaye kuziyiza depression. Ensi abantu bangi bali depressed. Abantu balina bingi ebibaluma, balina bingi ebibawumba. Naye nze mbakakasa bw'onootandika okuyimbira Mukama mu mmeeme yo togenda kusanga buzibu. Ekyo ekya depression ogenda kuba okigobye, kubanga wano ku nsi eno kyangu nnyo okubeera depressed. Naye mbakubira omulanga muyimbirenga Mukama mu mmeeme zammwe, mukuume ennyimba ez'ettendo mu mmeeme zammwe. Jjukiranga Katonda byakukoledde okuyita emabega. Count your blessings. Mujjukirenga Katonda byakoze mu bulamu bwaffe. Mu kifo ky'okuddawo okwemulugunya nti lwaki nze, naye lwaki nga tobeera ggwe, si ggwe era mutuukirivu ennyo. Kakati Mukama Katonda bwe tunajjukiranga byatukoledde, tujja kubeeranga n'ensonga ez'okukola ki, ez'okwebazanga Katonda. Kati nga tonnaba kukaaba nnyo nakwekubagiza, bw'ona obijjukiranga amaanyi gajjanga kuddamu. Era tumwebaze n'amakubo gaggadde kuba alina ensonga lwaki gaggalwa. Era tumwebaze n'obulumi bwatuyisaamu kuba tebutumalaawo. Wadde tunyigirizibwa naye tetuggwaawo. Wadde kungulu tulabika nga ki, nga tunyigirizibwa naye omuntu waffe ow'omunda mugumu. Kkirizanga Katonda akolenga nga bw'ayagala. Abantu tulina obuzibu tukaka Katonda akolenga ffe bwe twagala. Bwe tuddayo ku ssaala ya Mukama waffe eya Kitaffe ali mu ggulu, tulina we tusaba nti nno by'oyagala bikolebwe ku nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Kakati bannaffe, baganda bange, bwe tutakkirize Katonda akolenga bw'ayagala tujja kaaba nnyo, kubanga gye buba ne gye budda Katonda agenda kukola nga bw'ayagala. Naye bw'aba akola nga bw'ayagala si byangu, biba bizibu, biba biruma, naye ng'ekintu kiri nti tulina okukkiriza Katonda akole nga bw'ayagala, kubanga ye Katonda amanyi ekisingako obulungi. Naye tumwebaza nti nno ekisa kye kibeerawo. Mujjukira Pawulo yalina eriiso erikulukuta n'asaba Katonda, naye Katonda n'akola ki? Yamugamba ekisa kyange kikumala. Kati naawe ekisa kya Katonda kikumale nga mu mbeera zonna z'oyitamu. Era wano yiga okwebazanga Katonda. Katonda tumwebaze mu mbeera zonna ze tuyitamu, kubanga kusiima kwe gye tuli. Tulekerawo okwemulugunyanga, tubeerenga bakkakkamu, tusiime Katonda byonna bye tuyitamu, oba birungi oba bibi. Naye ate bino bye tulabanga ebibi tugenda okumaliriza ng'ate tugamba Katonda n'alyokanga nampisaawa, nampisa mu kino, senga tekibadde kino osanga saalituuse bwe nti. Naye ng'ebiseera ebisinga bino byonna ebitunyigiriza, ebitukaabya, ku nkomerero bizimba okukkiriza kwaffe. Okukkiriza kwaffe kweyongera ne kuzimba mu biseera ebiddako mu maaso, ate gw'ojja okuyimirirawo ogumye banno ababeera bayita mu mbeera ze zimu. Zijjukira bwe Kampala bwe nali ku business school, waliwo omwana eyali anoonya tuition, ng'anoonya tuition agaanye. Kati omwana bandi n'abeerawo ng'akaba, naye naffe nga tetulina kyamukolera. Abantu bakugamba God will provide how. Ebintu ebyo nno si byangu. Naye omwana yavaayo lumu, yali azze nga tugenda kuyingira bwe tugenda kukola kibuuzo. Tuli mwaka nno ogusembayo.
omwana yajja n'agamba omulenzi oyo n'agamba nze tuition yaganye guno mulundi gwakuna kati bwe mufunye emirundi ena gyonna gundi sikola bibuuzo nga tuition aganye guno mulundi gwange gwakuna. Omulenzi yatuna namubuuza okakasa n'agamba guno gwakuna kati nzija okukola nfunye ssente naye emirundi giri ogwasooka teyakola bibuuzo n'atagraduate ng'ogwokubiri ogwokusatu nga tuition yabuze. Kati ono yamusanga awo ng'ali awo ng'akaaba tagenda kukola bibuuzo. Tuli mwaka ogusembayo omwana we yawulira ekyo n'amugamba iziti n'amugamba gye guno gwakuna n'ayingira mu mango agenda akola ebibuuzo. Omuvubuka yatunula yasangula amaziga n'akwata ebitabo bye n'agenda n'agamba oba oyo gwakuna nze gwe gusoose yaguma. Kati mulaba ekisa ekyo Katonda kyatuwa mu mbeera ze tuyitamu. It is the same grace gy'ogenda okuwa omuntu omulala agume kuba banaye namwe awo Katonda bakoledde ebirungi muwe obujulizi abantu bamanye nti Katonda akola kubanga osinzirira ku mulala n'ogamba nga bwe wakolera gundi ne gundi nange nkolera. Naye ate abamu tusirika naye Bayibuli egamba amayinja gajja kwogera. Twogerenga ku bulungi bwa Mukama tusobole okwezzangamu amaanyi kuba kati oyo omuvubuka yagumira ku oyo yajja n'amugamba nti nze guno gwakuna era amaziga yagasangula n'agamba nze byendiko ki bya muzannyo n'aguma n'agenda. Yiga okwezzaamu amaanyi. Sabanga obutakoowa. Bayibuli etugamba musabenga obutakoowa. Bwe tusoma ekitabo kya Yakobo essuula 4:3 ayogera tusaba naye ebimu ne tutabifuna kubanga tubeera n'ebigendererwa ebikyamu. Kuba Bayibuli etugamba musabe munaaweerwa naye ate waliwo ebimu bye tutafuna. Yakobo atugambye ndowooza ebigendererwa biba bikyamu. Ate era twongedde ne tugamba nti Katonda akolanga ye bw'asiimye. Kati bannaye tulemenga kuggwaamu maanyi twongere kusaba ne Katonda tumusabe atuyigirize okusaba tusobolenga okusabira according to his will. Gye buva ne gye budda God's will has to be done. Ekyo ng'Abakristaayo tulina okukitegeera era tukimanye n'okukaaba kukendeere kubanga okwagala kwa Mukama kujja kukolebwanga emirembe gyonna. Ebintu tebigenda kukolebwanga ffe bwe tusiimye. Mukama akolanga bw'ayagala kubanga ye mutonzi. Naawe oli muzadde omwana wajja n'akusaba ekintu sirowooza nti buli kyakusabye omuwa naye omuwa nga gw'omanyi ekinaasingako obulungi kubanga otegeera okumusinga. Ne Katonda bw'atyo bw'atukola tusabe naye nga tuleka ye akolenga bw'asiimye. Somanga Bayibuli yo. Bayibuli tuleme ziterekanga buteresi. Bayibuli tulina okuzisoma. Engeri emu gye tuzimba emyoyo gyaffe tusoma bwe tusoma Bayibuli twongera okukula mu mwoyo era yengeri emu gye twezzaamu amaanyi. Ate bwe tusoma Bayibuli enyiriri tuzikwate tusobole okuba nga tumemorizinga mitima gyaffe kuba waliwo embeera ezimu ezikujjira nga mulaba Yesu bwe yali mu ddungu bwe yakemebwa yaddanga mu kyawandiikibwa. Omulabe Sitaani ogenda muwangula ng'okozesa magezi go. Oyina kwogera kyawandiikibwa naye n'oyogera biki nga tokimanyi. Waliwo ebisojja kukwata Bayibuli mukambikule wano onoonye obudde tewali wabula ekikuli munda kye kigenda okukutaasa. Tuyige okumemorizinga scriptures. Ekiri munda kigenda kukutaasa nnyo oba kigenda kukuyiwayo. Kakati ebyawandiikibwa bw'oba tobimanyi simanyi kiki ky'ogenda kuddamu ng'omulabe Sitaani akulumbye. Bwe tusoma Bayibuli tufuna amaanyi kubanga tulaba Katonda ng'ayogera naffe era amaanyi g'enjogerako si ga bikonde gali ge tugenda ne tufuna mu dduyiro. Njogera ku maanyi ag'omwoyo, amaanyi agagenda okusitula ggwe ng'oli eyo mu kisenge kyo wekka nga bikutte. Omuntu gwe wennyini gw'olina okwezzaamu amaanyi osobole okuyimuka olwane olutalo weeyongere mu maaso. Kati bw'oba tosobola kwezzaamu maanyi awo wagenda kubeerawo obuzibu. Ojja kunyigirizibwa nnyo mu bulamu buno.
N'ekisembayo twekuumirenga mu kampani z'abantu abali positive. Bannange mu nsi waliyo abantu abali negative. Nga ye buli kyayogera kulemererwa, nga buli kyayogera kikumalamu maanyi, nga talina kyakugamba kyonna kyamaanyi. Abantu bwe batyo tubeewalenga. Tubeewale, nze mbeewalira ddala. Kubanga olabira ddala ng'omuntu olwana kwezzaamu maanyi ate oli agenda kujja agamba eggambo akulemese. Kati abantu batyo tuyina okubeewala, twekuumirenga mu kampani z'abantu abagenda otuyamba nga twezzaamu amaanyi. Naye bwe tuneekuumira mu kampani z'abantu bwe batyo, tugenda kutuuka tukole ki? Tubafaanane. Ekyokuyiga kyaffe si kiwanvu nnyo. Munsonyiwe badde olina kyogambye tutambulire nga byawandiikibwa. Njagala okubaako kye njogera katono. Nali ngenze eyo Sudaani nga nali nkolera eyo Sudaani nga ngenda nkola naye nga tulina akasiisira ke twasulangamu nga nsiba enviiri ne mmala nenkomawo naye nga tulina akasiisira ke twasulangamu. Kati sigala nva waggulu eyo mu kasiisira mu ssubi. Nava wansi we nali neebase. Najja ku kisambi kyange n'asala bwe cwi. Kati nge Sudaani tulina ojja kuddukira wali ddwaliro wali kiki wali kirina nkoze ntya. Naye nga kati kanyumirire ekyawandiikibwa yinaala Katonda. Wagamba nti nyamba ku njaba ez'ebusagwa tezikukolinga kabi konna. Nenkwata amalusu gange nga gumugula emisaayi gwa Yesu n'empisawa yasaze bwe cwi n'empisaawo weka amalusu. Naye nga kati nina kiyitako nga sirina kyakukola n'embeerawo. Naye paka owakala ne wawona nga sirina kyembadde paka lwemaze Sudaani paka Amiina. Muwulidde muganda waffe yakozesa ekyawandiikibwa. Nange mbikozesa nnyo, nze nina ennyiriri zange buli mbeera nina ennyiriri mbeera mu mutima gwange, naye bwe mba nzoogera neekweka omanye n'ensi ejjudde balala. Abantu basinga bano kati bayinza okulaba ne balowooza oli crazy. Kati nzira wabbali n'enzoogera nzekka nenjatula. Olulimi lulina amaanyi, Bayibuli bwe tugamba. Muyige okwatula, muyina okwatula, mwatule ebyawandiikibwa eri embeera. Mukama waffe yayatulira omuyaga ne kusirika. Muyina okwatula akamwa mujja kukabikkula mwogere eri embeera ejja kuwulira. Wuuyo agambye yayisa amalusu n'agamba gwe musaayi gwa Yesu. Amiina. Mukama tumwebaza olw'ekigambo kye kubanga kiramu eryaffe abakkiriza, era twebaza nti ekigambo kye kirimu amaanyi kubanga yagamba akirabirira. Buli lw'ofulumya ekigambo kya Mukama Katonda mu kamwako tekiviira yawo, kikola. Ekyo obwo bujulizi eri abantu oliraganga enkovu nti sigga yayita wano. Ng'Abayisirayiri Katonda bwe yabagamba muteeke amayinja muliraga abaana baabwe tetwayita wano ku ttaka ekkalu nga basala Yoludaani. Naffe tubeere n'ebyokulaga eri abantu mu lutalo lwaffe olw'obukristaayo. Mukama yeebazibwe kubanga byonna tubiyinzizza okuyita mu Kristo Yesu atuwa amaanyi. N'obubaka obwo tugenda kuyimirira ffenna twebaze Mukama era tumutendereze nga obubaka bwe bugamba tumutendereze ne mu mmeeme zaffe n'akamwa kaffe tuyimbe oluyimba namba 43.
olw'akaseera kano k'otuwadde, tukwebaza olw'ekigambo kye tuwulidde, tukwebaza olwa Yesu Kristo atusobozesa byonna, era tukwebaza olw'amaanyi g'otuwa okuyita mu ye. Mukama tuyigirizenga okubeera abagumu, era tukwebaza olw'eddembe ly'otuwa. Bwe tufuna eddembe mu bulamu bwaffe Mukama, tubeera bulungi mu mbeera zonna ze tuyitamu. Otuyambe okukkirizanga buli ngeri yonna gy'otutaddemu tusobole okuba n'emirembe, era tuyambe Mukama tusobole okunywerera ku ggwe, kubanga ggwe lwazi olugumu. Katunywererenga ku ggwe Kristo Yesu tusobole okuwangula. Tukwebaza nti tuwangula okuyita mu ggwe. Byonna tusabe nga tuyisa mu linnya ly'Omwana Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.